Sheikh Kiti si birungi n'akamu era nga munnange yagudde ku accident bino nno byatuseewo Sheikh Kiti nga yakamala okubeera nga temunaye yakoze video eri ku balamazi abatera okubeera nga tebagenda Namugongo ne balamaga era nga munnange kigambibwa mbu waliwo abamutomedde mbu barecognize emmotoka ye bwe yabadde nga ava side ze yeruwero bone babeera nga ate munnange emmotoka bagitomera si byangenda kubeera nga tembi kuterawawo osobola okubeera nga ate omanya ki ekyagenze maaso side zeeyo naye nga doltalo Sheikh Kiti yatankudde ekyamazima kiri nti waliwo ndowooza abadde nga bamulinze waliwo abadde nga tebakiriziganya n'ebyo byabadde nga ayogera era nga abantu ab'enjawulo bongedde okubeera nga ate munnange bakyamulumbaganira ddala era nga ngenda kubeera nga ate nkuterawo obutambi oyongera okubeera nga ate owulira ki ekigenda maaso sayidi ze wabula mu ngeri y'emu wavuddeyo Sheikh era ng'ono azze ku sayidi ya Sheikh Kiti alina ebyamu byasudde okubeera nga ate aleeta era nga ayogedde bino byonna ebyaliwo ng'abalamazi abo battibwa wabula byo byayogedde byewuunyisa era nga binyuma nnyo ng'obyewuliddeko nabyo ngenda kubeera nga tembi kutirawawo osobola okubeera nga ate omanya ki ekigenda maaso sayidi zeeyo likinga ate sharingirako abala tulina Sheikh Kiti musomi wa dduwa enamba z'essimu zezo ziyitawo wansi awo beera nga te omunoonyako wajja kubeera nga te akulombereddwa n'obulamu beere nga te butambula bulungi nnyo my daddy sana side endala Habib airport pickup nabo bwe bali nnyo okubeera nga te bakukima ku kisayi n'okutuusayo nona gyewandagadde okubeera nga ate otuuka ate mu budde kamere nga te kuterawo ensonga zino eza Sheikh Kiti oluvannyuma kumuwona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Sheikh Kiti bamuyisizaamu empya emaganjo bano kigambibwa nti babadde bakatuliki ate nga be bamu ku bamusondera ku mmotoka bamusanze kubanga emmoroka babadde bagimanyi bulungi ne bagiteega n'agaana okuyimirira ne bagigoba ne bagitomera n'ayimirira ne bamukuba empi nga bwe bamuwemula. Bantu mmwe abazze obunaku ne mwagala okusitama ku bantu oyinza otya okuvoola abakatuliki gwe? Oyinza otya okuvoola abakatuliki? Abantu abakusondera emmotoka wano ne nkugamba nti Sheikh Gosiro bodduka toyita woosula wava ne kuyirimu eza Kurani oyogera bigambo bibyo bya bufuzi ne nkugamba nti abantu bajja mu mizikiti egyo kufuna bigambo bya Allah bibalyowo emyoyo. Lwaki okolera kadingo? Emimwanga bwe gikubuluguma buli lunaku bwe gitakugummula laba bw'oyingirira obukatuliki. Obadde olowooza nti obutujju bulimu mmwe basiraamu mwekka? Omanyi wano mwe abatoogerwako bwe baboogerako omuntu tasula. Abaana bakusanze ne bakusabula empi n'okukuliisa ebyawansi bya nnyoko nga bakugamba weesonyiwa obukatuliki. Senkimininkini bamukubye. Kwate emmoroka y'abantu gye baddiza. Senkimininkini kuba tolina Sheikh gwe. Social media excitement emimwa ne gibuguma akasajja kava ku irimu za Kurani bwe kabuukira abantu bwe kabuukira abakulembeze bwe kabuukira gavumenti eyawa obusiraamu wane buwangaazizaawo n'okubuwa essente. Gavumenti ya Museveni yesinza okubavujjirira mmwe mulina kye mujoogerako. Gwe Senkimininkini oyogere ku gavumenti ya Museveni erina kyetabawadde. Mulina kye mutabye Museveni mmwe. Balyose ne bakukuba agaaga nnyo. Balyo misinde gye gikeeyimiridde mu bukanzu. Ne bangambye badde bagenda okukasabula ebinnya ebyo. Oddanga muno omanyira obukatuliki gwe oba bwa nnyoko. Abaafe Namugongo si nsonga baali bakatuliki, si nsonga baali baprotestanti, si nsonga baali basiraamu. Naye tebaafa lwa ddiini, kaali kabinja k'abayeekera abaali bateesa okuvuunika gavumenti ya Kabaka Mwanga. Lwaki? Mwanga aganye okukkiriziganya ne bana abazungu. Oba kati ntegerekeka bulungi. Era mu bantu abaafiira awo abasiraamu baali 73. Ebyafaayo biraga abasiraamu 73 mu kitabo ekiyitibwa The Movement of Uganda's People. Oba ebitabo ebyo bikyaliyo simanyi. Kyawandiikibwa omugenzi Professor Sekamwa yali lekikyala wa history e Makerere. Abasiraamu 73 abakatoliki 22 oba be babiri 23 abaprotestanti nabo 23 kaakati Kabaka Mwanga bw'abitegeera n'atuma musajja we commander in chief yali omusajja we ow'oku Lusegere
eyayitibwanga Mukajanga n'agamba nti akabinja ako genda okazikize. Kati gwe teweebuuzaamu ennamugongo awo ebiseera ebyo gwali gubira 1885 1886 na 1886 kyali ekibira Semabira nga kisingako ne Mabira. Abasiraamu 73, Abakatuliki 22, Abaprotestanti 23 baali bakola ki mu kibira? Bino byetaaga just tukozese bwongo buzaali. Mukajanga n'ayingirawo n'ebyokulwanyisa n'amajege ne babagwako. Kati bano mu kubagwako eriyo abamu be balonkoma abaali emabbali nga tebaliiwaawo. Eriyo be bajja Emunyonyo, eriyo be bajja kati nga bali ku ddembe bamuttiraawo kati awali akatale k'Owino. Bali ku ddembe, abamu baabakwatanga ne be baboogeza. Kaakati embeera bw'emala okubeera bw'etyo ne baba Mukajanga okumanya yali mukambwe. Eyo ennyanja eri Namugongo, akakayanja Kabaka Mwanga eyakasima, yasima ennyanja bbiri, eyo ey'e Namugongo n'ey'omu Ndeeba. Manyi yali ayagala nnyo ebyennyanja, ng'ayagala nnyo, era ye Kabaka yatandikawo baidawe eyasoosowaza ennyo omuzannyo gwa mpaka z'amaato. Siri eryato erivuganya siri ayingini, mulina kuvuga nkasi. Ekikagundi ne mujja nti ffe tweddirango, lino lyeryato lyaffe, ffe tweddira Nkima, n'agasimbula mwennyini, era yagasimbuliranga wa Emunyonyo oluusi Eggaba. Kaakati Kabaka ennyanja ezo azisimye, ey'omu Ndeeba nakati weeri, n'eyo ey'e Namugongo. Kabaka Mwanga yasima ennyanja ezo. Kaakati Mukajanga bw'amala okubeera ng'atemyetemye bano abayeekera abaali bayagala okuvuunika gavumenti yaabwe, era ebijambiya yabinaazanga omwo muki n'abasajja b'omwo mwe baanaabiranga mu kayanja ako. Olwaleero okumanya nga ebintu bizibu, abantu basena amazzi ago ne bagayita amazzi g'omukisa, naye ng'ennyanja Kabaka Mwanga yagisima. Gwe bagambe yali alwanyisa eddiini, ndowooza ntegeerekeka bulungi. Kabaka Mwanga era ne munywanyi we Kabaleega bwe bamala okulwanyisa ebikolwa ebyo, bwe bamala okulwanyisa bamaze okutta abajulizi, embeera yababijjira era ne babawaŋŋangusaako ne babatwala paka Sisiri. Abaganda bamanyi bo tebasemba, bw'alaba ekigambo nga ku lulimi kinaagyako tata wanakinoonyeza linnya kyennyini kyasitula. Ku bizinga by'e Sisirizi ebyo bayitayo Sisiri, gye bawaŋŋangukira Mwanga ne Kabaleega. Kaakati bano ne batandika okugamba nti embeera baba Katuliki batandikirawo okugamba nti bano bafudde lwaki? Lwa ddiini. Era ne batandikiraawo. Naffe bwe twabeereranga abato batusomesanga ebigambo ebyo. Twali bato nga tusoma omugigi, beewaayo abaana beewaayo ku lwaffe ne babookya. Zonna ennyimba zayimbibwanga nga bagamba nti beewaayo. Era olunaku lwenja okubulira amannya gaabwe, Olukalala, kuba saawa eno engeri gye ndudde nga sibyogerako waliwo agaabuuka, naye luli nali nga lina gonna ekujjako ninzijukiramu Kizito omuto, kuba ye bagamba yali mwana muto, ngaga nti oyo ye mujulizi wammwe abaana abato mwenna. Myaka 14, mbaga tuzinde bazze kuketta, era abamu amannya ge gaabattisanga nti gwani, nti nze Mawaggali. Kabaka tebamuleetako Mawaggali, Nuwa Mawaggali, oyo ne bamukola ki? Ate gwe nti nze bazze kuketta, mu lubiri tebakettamu, oyo ne bakola ki? Mbaga tuzinde, mwagala kuzinda lubiri. Amannya gennyini abamu ge gaabakola ki? Ge gaabaviirako ku Mukajanga okubatematema. Kaakati saawa eno ensonga tuli kati twogere ku kiriwo kati.
history mu bufunze mumulabye. Abakatoliki bwe bamala okukitegeera nga kirimu ebintu nga omanyi oba sindoza babazi bubazi bo babala ne babalanga gye bujjako kijja fuuka ekyebyenfuna ne bagenda ekifo ekyo ne bakyezza. Simanyi oba bakigula oba bakola batya simanyi. N'akayanja ka mwanga ako ne bakola ki? Nako ne bakezza. Ne bazimbawo ekiggwa kinene ndowooza kiri kuyiika oba nga 5 oba yiika zisikka nawo mu 5 wagazi kifo kinene. N'abaprotestanti enakiyanja era nabo ne bakola ki? Kati emyaka egyo ne batandikiriza mpola mpola kuteekateeka z'emmisa okusabira abantu abo babasabira nga tebanatandika kulamagayo. Babasabira abantu baabwe kubajjukira embeera bintu ne bitambulira awo bwe bityo kubajjukira. Kaakati juzi wano mu 1964 Papa John Paulo Papa yasookera ddala okujja wano mu Uganda. Bwe yajja n'atuuka e Namugongo ne bamulaga ebibumbe by'abantu. Manyi babibumbamu ebibumbe bya seminti ne babisiigako langi y'omusaayi birimu amafumu. Kati gwe bw'otuukira ddala bw'otuuka olabira ddala omuntu gwe baakatemako omutwe ekyo ebyoto by'omuliro weebiri olabira ddala omuntu gwe basudde mu muliro. Kati Papa John Paulo ow'ekitiibwa n'alangirira abantu bano mu lubu lw'abatuukirivu ng'era bw'obeerako ky'osabye ng'osaba abantu bano kikuweebwa. Monfuna kati amawulire ne gatambula. Njagala okitegeere nti okuva mu 19 ndowooza 69 okudda emabega eri tewaali atambula ku nabigere kugenda wa Namugongo. Ate ng'abantu bano babatta mu 1885 Desemba awo ne mu 1886 January nga 3 abasinga obungi lwe babatta 1886. Kati okuva mu 1886 paka 1964 nga tewali akola ki? Atambuzaawo bigere. Papa amala kulangirira ne balyoka batandika okukola ki? Batandikirize bwe batandikiriza mpola mpola ng'abageza batambula na bigere. Abamu bajjira ku mmotoka bakola ki? Bagenda Namugongo. Papa yalagidde. Manye oyo munene era fatuwa gyayise ekolerawo. Fatuwa eyo yatambula abantu ne bagikola ki? Ne bagyegattako ne batambula n'ebigere. Kati mu 1974 we bafuulira ddala okubeera nti okulamaga abajulizi abatukuvu ab'e Namugongo okulamaga nako ne kufuuka kutukuvu. 1974 ye pulezidenti eyaliwo Idi Amin Dada yete yali ensonga nga amadiini ago yali yagalekawo obukatoliki oprotestanti n'obusiraamu nga ze ddiini ezikola ki? Eziru. Era bye bonna babikolanga nga ye tabakola ki? Tabafaako nsonga zaabwe za ddiini. Mwami Kiti Sheikh muyita Mwami Kiti Muhsin Kiti. Ekigambo Sheikh kitegeeza ki? Somesa. Omusomesa. Omusomesa tasomesa bintu bikyamu. Ate Kiti yakoze ki? Mulaba ku social media sinterfacing anko naye. Ne muganda wange buli muntu muleke asinze eddiini gy'ayagala. Abasiraamu musinze nga bwe mwagala mugende Mekka ne Madiina bye mukolerayo mubimanyi. Abakatoliki bagende Namugongo bali embizi yaabwe baba bali embizi bangeekyadde Namugongo ku luno tikyenkanika. Abantu batambuza ebigere okuva eggulu okuva ekisolo okuva kweni on their own. Tebakugambyeeko nti tuyambeko gwe okuvayo n'obavoola bannange. Okutematema mu bantu tugezaako okuhealinga this country. Abantu bali divided along political lines. Abantu bali divided mu mawanga. Ate gwe toteekawo okutematema mu bantu mu madiini. Bino byenda ku X. Buli muntu asome eddiini njala okubire ennyimba zaffe zawane ez'eddiini zaffe zansangwa kubirayo lumugu. Nedda tofaayo kankuwe wano lumu.
gukwata bwati akayimba badoyagala kacha kakati zino eddiini zonna obukatoliki obuprotestant obuseventh obusiraamu bwasangawo eddiini zaffe zinansangwa ate bajjajjaffe baasabanga katonda n'abawulira tebabalimba mu abazungu oba abawalabu be baleeta katonda wano tibakibalimba twalina katonda baffe nga tubasaba ezo ennyimba ezo ziwulira ezo abaganda ze bakubanga ezo ennyimba baazikubanga ng'omu mu famire alinnyibwa ku mutwe emmandwa enzimulinnya n'abagamba omuzzukulu negundi mulwadde mugende mu kifo bwekiti nebwekiti mutemeyo eddagala bwekiti muli mufumbire ajja kutereera empewo ne zimuva ku mutwe n'agenda ne baliitemu omwana n'awona kati gwe muganda wange kiti kati gweoyogera ddiini katonda okusalawo nti eno eddiini yentuufu tell us ye disagreement yange ne bapasita abasinga ne baprofets abo mwemwogera ddiini katonda gwe mwami kiti gweoyogera ddiini katonda otegeere nti nno abakatoliki abatambuza ebigere kikyamu ekirala emekka ne madiina nammwe mwamusinza biwumbe tewali njawulo okitegeera ndowooza abasiraamu mubalekere eddembe lyabwe basaale nga bwe baagala abakatoliki mubaleke abasebenesidde mubaleke n'abasamize ab'eddiini z'ekinnansi era ze disagreement yange esinga n'abafaatha waweeva omuntu alina essabo lye ku ttaka lye akuyingiriddewa lwaki oyagala okwokya essabo lye yazzeeko okwokya kereziyayo ontegeera ndowooza ekyo kye bayita obukulembeze so bw'ogamba nti you shake expectinga kusiga butwa mu bantu expectinga kukola bintu byunayitinga ki bantu nze nali ngenda emutukulu ennaku ezo nensanga abantu abatambuza ebigere of course manyi lwaki batambula nganze it's of another day but mubaleke ekifembayo kitaffe kyetugambanga tobeeranga mu bintu byonna ebyamawanga n'amadiini kyova olaba institutions ensinga okurespectinga wano zimanyi Buganda kingdom eyo ne Catholic Church eyo kungo oli musiraamu nali kuganyeko okusaala wali okubiddeko ku lusaana eri gashuba tugenda mu kereziya Sheikh Kiti kale Mr Kiti kale Prophet Kiti buulira enjiri yo abantu basiraamuke finally Mufti Menko mmanyi musajja muzimbabwe omusajja respected over the world a global scholar yokubaddugavu abatono ennyo mu mirembe gyaffe gino aba respected mu nsi yonna muki lweyajja lwesemba okubeera mu Uganda last year nafuna omukisa okuinteractingako naye yaŋŋamba ekigambo kyendifa seerabidde yaŋŋa bamunyanjulira nagamba but I think nandaga nti I think yali anfollowinzeeko naŋŋamba I pray that one day we pray together. Wow. Sibiri tojulidde nsaba olunaku luke tusabe ffenna taŋŋambye gashomboseramu kaddi nsaba olunaku luke tusabeko ffenna kiti eyo yenjiri gye twetaaga Sheikh Muzaata byagambanga abantu kungo oli musiraamu kubanga maama we yafumbirwa obusiraamu nzabwe Catholic kubanga mami wange yafumbirwa omukatoliki bano simanyi ddiini zaabwe babasamize simanyi you get it so tosobola kuvumirira kintu ky'abantu jumula bwaki balekere ki Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi kabaka wa Buganda buli ddiini zonna mweziri kabaka tagendanga kulubaga yagenzeyo kati gwosinga kabaka ekisa gwe nabbi oyogera ddi naye kubanga luno olugezigezi abantu lwe baleese ennaku zino okwefuula mbu boogera ne Katonda bw'osanga pasita akugamba mbu yafunye okwolesebwa waliwo ennaku ezo omujege yankubira simu nagamba alina obubaka obwa Yesu Katonda yali amuwadde obubaka bwabundeetera Yesu yayogera ne Yesu abukuleetere ne mugamba jangu ku ofiisi najja naye yajja nga bambi amazina go nga satutalidde ne mugamba nywedde ku kyayi sinnaba yali asiibye mbeera ng'omuyaayo oguwedde emirimu ogunima mu Yesu mu Yesu mwogera naye ku namba ki mugitibulire obubaka bwa Katonda ku namba ki mu Yesu mumufulira ku namba ki omanyi bagwa mu ndiga eyo mu bajega baabwe ne bozaffe tuli bajega kungu ate kankuwa ekifembayo jana heaven
oba eggulu lino bwe liribeerayo bw'otasuubirayo alibeerayo lwaki katonda tajja tujajinga lwa bigambo byaffe lwa bikolwa tumaliriza katonda Victoria University yeiyo naawe. For instance, Radio 7 and Radio 8, Adam Kungu gange, Mwami Franka Shumba Kutrinda, because of subjects got to compel, but Wagala Kujikuza NSS of the government team, Ghana, Bakre Den Kola, Mosolo Pita, Guaina, Chocola, now not the car, Akasente, Kobulambo Mass on Solo Pelanga, Tamburia, Burundi, no down, no cover, no lajara, no ganti Embeera, Edom Sawe Kulina, was Solo Pelanga, take Akasente Ko, or Peter Gakusinia, Kupitano, Ate was Zagaja Sentes, was Girayo, Ghana, NSS. NSSF yatandikawo enkola empya previously ng'okusavinga ne NSSF olina okuba nga olina ekitongole mwe wali okolera ekitongole nkikuteerayo kasente naawe n'oteekayo ezizo basala kukasaalako ne kampani neeyongerako no saving with NSSF yakijjawo omuntu yenna oba oli mutembeeyi oba oli muvuzi wa booda oba okola mu bbaala oba okola mu restaurant oba otunda nnyanya osobola okusavinga ne NSSF NSSF esangibwa ku Workers House ekyalina amatabi across the country to developing a culture egamba nti weetuli leero ate tukyaliwo emyaka 5 so bw'osavingayo basinye 15 oba mutwalo 5 years from today ojja kwewuunya sente zikolaki sente eziriyo so musavinge ne NSSF ekirala weeri paka Yesu lwalidde ajja kubaawo mpaka gavumenti wezikyuka yesigalawo kubanga banks nyingi ezigaddewo finally mwenna bannayuganda abatuuliza kino kiddamu tukole ebintu ebigatta Uganda dani ebitutematemamu situsobola kuba nti abantu batandise okwetematemamu olwa politics amawanga gwatoleta ki dini ate lwakuba nti abakatoliki bambi yempologome yeebase neneemala eyimuka kati kankubuuzeemu ekibuuzo ssebo mwami Kiti ndagaayo omukolo gumu mu Uganda buli mwaka okufuna abantu abasoba miliyoni y'abantu nga tubalanze ku radio actually nabadde nisachinga Mecca ne Madina buli mwaka bafuna abalamazi abawera 1.8 million Mecca ne Madina abalamuzi abavudde all over the world naye ate abajulizi be Uganda babeerawo on the 3rd of June every year kati estimating nti abaddeyo badde bawera miliyoni mu mitwalo 4 tebalanze basajja batambuza ebigere byabwe n'ebizibu byabwe bagenze ku mugoguli basenya amazzi gaabwe balidde embizi yaabwe kuba baŋŋambye abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.